Chikolenga lugonvu, uliriza lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata, lugonvu muulire alina ensonga. Chikolenga lugonvu, uliriza lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata, lugonvu muulire alina ensonga. Nzize nakaboza kanyuma lero amatuga peno Frederico Sentongo iya lugonvu. Zalwa ye chamaganda mu busubi eri mu buddu. Iya jangasaga tetwamanya nti kiroto kye kinene. Ng'omwana Frederico yayita mu bukubi. Yabonabona buvubuka bwe bami naye naguma. Omusanganyumya Frederico mazigo kaba. Naye lugonvu wayogera ebigambo bye biba bya nsonga. Abeera nafuya amazima bw'owulira lugonvu ogolokoka. Bigambo bya lugonvu si bya katemba apana. Akusomesa okukola n'omanya ki kye bayita okukola. Ennaku y'okukozesebwa lugonvu kala ginyumya. Okwejja mu nvuba lugonvu kala somesa. Afrika yonna tuwuliriza lugonvu show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga lugonvu, uliriza lugonvu. Tonsubya lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu balagaza. Unakuwa kabiri kali akagoinga vaira. Tugera kwa mukisa buli omu. Tugera kwa mukisa buli omu. Tugera kwa mukisa buli omu okubeddera ku Julius. Chikolenga oli walako. Tugenda kuve wantu gwa wali. Olabawo. Munga Sentongo Frederick Lugonvu mwana wa tata. Njogere kindeke ki amatuga. Naye ngenda kuyita mbwangu waliwo sayima ulira nti obudde bumuluma. Azifu ye yatulese. Naye momenti yange mbulamu yali kuhamu. Akulabanga akasajja akepanka sitera kwagala nnyo bantu baagalubi. Ndowooza lwakuba tulina bye tufaananya nabo. Nze nabo. By then twalina ettone nga tuplaninga kye tuyinza kufunamuuko kasente. Ojjukira bulungi tone mukasa. Bwe twali tujja yaŋŋamba nti taatusabe ssente. Ne mugamba nti bwana atusaba tuyinamu emeka 5. Like consultation because amagezi siga bwerere n'obudde bw'omuntu twakusanga oli busy naye wakati nga oli busy ba client abamu wabateeka ebbali and you attended to us. Netukubuuza how do you get into the business gye twalowooza nti mwoli era tukola tutya. Wali yaffe yali nti capital muki mungi eyeetaagisa ate ffe tulina kaki katono. Africa yonna. I want to assure you okuva olunaku olwo amagezi ge watugamba twagakolerako wadde tetwakola nga bwe twalina kukola at the start nti we are supposed to be joined. Buli omu yagenda n'atandika n'akatono ke yakola ki. Lwaki njogera bino? Emyaka 3 si mingi kuba mwalimu ne COVID. Naye you've impacted, you've touched our lives. Me personally, sitera kusiima because ebisinga mbirabanga bwe mbiraba as a person. Naye nsaba essuula eno ereme ku telefina. Keep an open door policy to us. Fe abamu tukyalina bingi kubanga leero lugonvu enkya mulala. Tujja kubanga awo tweyamu kubanga awo naawe. Ndi namba fani wo. Sebo nze njogera ojja kugera ebyo. Nze ndi subscriber ku Lugonvuzi show. Gundi ya YouTube eyo era ntero giraba era bokebera ndoza buli video funa notification. Olwa advice jotuwa. Ennungi abamwe tukoze obulungi obutagambika nga tuteka mu nkola ebintu eyimu ebibeerako
n'abantu abamu betumanyi abaganyiddwa mu nteekateeka naddala nga tubamanyi si baawano naye nga baganyiddwa mu nteekateeka eyo naddala erimu ebyokuzimba kale real estate. Kyali ffenna seetala kwogera bingi nnyo kuba tujja sigala nga tuli in touch naye tukwagaliza bisinga byonna gy'ogenda. Kyesinga okwesiima mu bulamu bwange nti twazimba Oluganda emyaka egisukka 3 gy'omaze ku terefayina. Embeera gye twalimu bwe twali tufaanana nga tuli ku Martin Road wali tutandikira obulamu bwaffe obw'amawulire okubeera mu rediyo. Kya mukisa nti oba n'olugendo oluwanvu lw'onyumyako kko n'omuntu nga osobola okumubeerera mu mugongo n'ojulira nti olwo lubadde lugendo okufuuka kyali. Omanyi ekisoomooza mu bulamu mubamu omuntu ebibuuzo tubuuza bingi naye ali ekyo avuddewo okufuuka ekyo. Kati ffe abamu abalabye olugendo olwo oluwanvu obaako ky'oŋŋamba nteeka mu bwongo ne ŋŋamba naye omusajja ono atambudde ebbizi namulabako ng'afaanana bw'ati. Kitegeeza bw'aŋŋamba kino waliwo emitina gye nnina okuyitamu okufuuka ky'aŋŋamba. Okwesiima kwe nnina nti nze byoyogera tigaba mawulire gye nti manyiko ekitono waakiri kyeyinza oga nti Lugonvu avudde wano ng'olinga Misa Kimpale Mbaaya mulabyekoko. So ndi wa mukisa olw'ekyo. Ekirala abantu mu bulamu tutera okuba nti ffenna tetubeera bantu. Era n'obulamu obukundi obugamba oyo si mwangu oyo muzibu oyo si kyosi. Naye kyekakasa mu mutima gwange nti abantu bolaba oluusi abatalabise wano buvunaanyizibwa. Tebazze buzzi wano nti Lugonvu ali mu kazinga kake. Nkukakasa buli muntu yandyetaaze okubeera wano ne lwa buvunaanyizibwa. Lwaki kyoli abatindika olugendo okujja ematanga tekyali nti oba kyali awo for excitement oba ki yali Lugonvu atali kazinga kake yatusitula n'atuleeta ematanga ku lusozi muganda wange. Nze kyesaba osigale nga Lugonvu gwemmanyi gwenyumya okuva ewa babu gwenyumya mu Bwakabaka gwenyumya ematanga ebyange muganda wange. Nze nsanyuse nnyo okubeera wano. Omwami Lugonvu nze muyita baaba wange. Nedda baaba wange kuba we yajjira omwami eyavaawo naye yali yeddira Nkima. So namreplacinga ng'era wa Nkima. Najja actually ndowooza okuva we yajja kasi nategeera nti wa Nkima nentandikirawo muyita baaba. Era azenga nnyamba mu bintu bingi ebitali bya BBS ebyange personal advice n'ebisigadde. So he's still going to be baaba wange wano n'ebbanga lyonna. Neyanza nnyo baaba. Mbalamusiza Mwami Ssentongo Frederick Lugonvu. Mbadde wa mukisa nti nkoze naawe butereevu naddala mawulire ageesigika. Muntu omulungi. I think ffenna tuli wano kubanga tukimanyi muntu mulungi. So muntu omulungi, muntu eyeesigika. Mwami Lugonvu mwangu. Saafuna mukisa kwebaza mu biseera byange eby'emikolo naye kasita ngufunye. Neeyanziza ssebo weebale kuntuulirawo nnyo. Mu budde bwe nategekaga nga wiiki yange kyali nga kizibu nnyo okugimalako. Kati nga mukubira nenkusaba nonyambako Lugonvu olwokuna siriiwo nsikiraako okuva Thursday, Lugonvu weekend nsikiraako okuva olwokusatu. So I publicly want to say thank you so much. Webale nnyo byonna. Mwami Lugonvu oyo agonda engalo. I said it sometime but I'll still say it. Ensonga ye agonda. Nti ku bantu abakolagadde bw'obeera okola naye mwangu nnyo. John tetunnamanya naye leero lwabagonda.
nti yasobola okugamba ntuuliraawoko n'akubuuza amafuta ga gakutwala ku masengere ga Mecca. Not that he would find you n'akuwa buya and all, but nze emirundi gye namukoleranga ye namusabanga ne mugamba n'ensabo nyamba ntuulirewo, kyokka ye yangamba nga ntuuliraawo oba oliawo n'akuteerako 10 just you know ng'ate of which okola mulimu gwo. So sebo n'ekyo nakyo nkyeyanzeege tukusabira birungi byereero, tumanyi by'ovuddeko wooteredde wano ogenda oconcentrating ewali, tukakasa nti kiri kinene ku kino oba oliawo mu nsonga gwe z'omanyi ng'omuntu. So tukusaba Katonda azikuweeremu omukisa, akufuula omukisa mu kibuga ne mu kyalo. Amina. Era ndi musanyufu. Waliwo akaama ke wankuba emabega eyo oba wakeerabira, naye nze nkyakajjukira bulungi nnyo. Nze nsiima busimi byokola era byobadde okola nti neyanzeege. Okusima kwange gy'oli ku lw'abannange abalala tosobodde kujja olunaku olwaleero naye nga bandyagadde okujja olunaku olwa Public Holiday. Abasinga obungi ate balina ebirala ebyenjawulo bye bagenda okumaliriza, naye nga mu nteekateeka eno babaddemu nnyo bakozi banno mu ngeri ey'enjawulo. Bwe twaba ekirowoozo nti munnaffe yasazeewo n'asiibula mu bulungi, twalifunye akadde naye era bangi bakkiriza mu nteekateeka eno ne tukiteeka mu nkola kuyita olunaku olwaleero tube naawe. Abasinga obungi tabamanyi lutalo lw'empiseemu okusobozesa okujja n'obeerawo olw'ensonga tobadde kumpi naye n'ofuba n'olaba nti otuukiriza birino bisazaamu ebirala ebyenjawulo. Twebaza olw'ekyo ku lw'abannange. Ensonga ey'okubiri mukulu gonvu ono olunaku lwasooka okukola ku telefayini yaffe twatula ffenna ku puroguramu eyo gye twakola, ate nenfuna omukisa nti nitandika okwawula ennaku nga bwe nkola wiiki eno akola wiiki eddako. Nakozesa akaseera ako nenkola ebintu bingi olw'ensonga nti nali mmanyi nti nyina omuntu antuulirawo era ne bwe nabanga sigenda kubeerawo nga nange kinyanguyira nga mmanyi nti lugonvu wali mu nteekateeka eyo. Nkusiima olw'akaseera ako wewaawate oluvannyuma byakyuka n'obeera nga oli ku mawulire ageesigika nabano gye bafunira omukisa okufuna mu ngeri ey'enjawulo. Bangi bakusiimye nti obadde obawanya amagezi naye ate nze nkobaza kuba nti obadde owuliriza. Tulina akaseera bwe tutula wansi ne mbaako bye njogera naawe naye ekyamazima ogenda okulaba nga bye twayogedde era nga waliwo ekigenze mu maaso. Ate kyotakoze n'oŋŋamba noga nti sisobodde kino kikola, nalabye nga kino kyekisinga, oba oli awo nakyo kyongera okulaga nti towa bwi magezi naye tinabagakuwa nago ogenda maaso n'ogateeka mu nkola. Kyekikufuula omulowooza omuntu ow'enjawulo eri abantu bonna. Tugenda kusubwa ffe ng'abakozi banno, tulina purojekiti tubadde mu munaala nga tutambula mu bitundu ebyenjawulo. Purojekiti eyo yali y'amaanyi era nga tugikolamu naawe, so akaseera kagenda kutuuka nga tukusubwa. Naye ekyamazima kiri nti ekirungi nti wakyaliwo enteekateeka ne we tukusanga tumanyiiwo. Tujja kwongera okukolagana nga bw'otutegeezezza nti tofulumye telefayina wabula ovudde ku mpewo za telefayina, ne tujja kusobola okukwatagana naawe mu ngeri zonna ezisoboka. Tukwagaliza mukisa mu byonna by'ogenda okubanga okola. Nze nno sirina bingi kubanga sibadde nnyo na lugonvu era sina moments nyingi, actually nyinza okuba sina ne, but kyensinga okumanya nti musajja mulungi, musajja mukkakkamu kyotasobola kukkiriza. Ngenda kukwagaliza birungi, Omukama akuteeremu omukisa, yonna gye wakutte, ekkubo lye wakutte, byonna bye watandisewo abiwa omukisa, akuteeremu obwangu mu buli kimu. Mpozi akasembayo naatera okukola emikolo, budget bwejjanga nganze treasurer bagambe nze treasurer tewali treasurer, kaadi eyange nja kujereetera era nekyomwami ekyokubeera mu mwami ekyo zosigaana tolina kyobaddemu. Tetulonkinga, nze mbadde ntuusa bubaka bwange nti mukulu ondabiranga ddala kuba kati ndabika neevuddemu. Nkozi koyo njagala kugoberera baaba ekimuli kitabasa kisebo tekikaaba bane baransotukowa
sina biginange byakwogera naye njagala kwebaza olw'ensonga erimu babbiri. Ensonga esooka nzijukira waliwo akajja ku BBS ova ku Salt nga YouTuber nenzija ne tukola interview nga nabyempira byenjagala era nga nfuuka nkutwala mu direction naye byoyinza okungamba ku musumba ne tewali yadde n'ekimu kyewakola ki naye wamala wekimala okugwa ekyajja mu bwongo bwange ono mwana ajja bba kubanga akabonero k'obwavu akasooka kuluma n'okuvuma gy'okola ki era oluvannyuma lw'omusumba okukuba amasasi nakulaba y'okukuba abo bakola ki abasooka ebyo yali lesoni y'amaanyi. Ekyokubiri njagala kwebaza olw'ekifaananyi at least kyotaddewo ku nze amawulire nkyakola first choice of life naye mpuliranga amawulire ennaku zino osanga natalina njala mu bigere nga ayogera ku bamawulire nga bafuna emitwalo 5. So bwe tubaayo ne ku examples at least ennungi kyakutandikirako kuli abaana. Nze bwemba neyogerako Kampala bwagaana kati nyinza oba nsobola okugenda kwetokota bulungi nga sikubye sitambuza nakamu. Ne waliwo omwana oyo ng'anoonya n'emitwalo 5 egimukola ki buli w'omulaga nti amawulire mafu kitegeeza nti oli kutwala obulamu bw'okukola decisions gyatuuka nga eri n'egibali nabo bali mu kweyiya nga baagala kufuna kujjawa sigaana agenda naye agende mu kaseera ng'akoze eki tayimu ng'ekoze eki ng'etuuse. So njagala okwebaza olw'ekyokulabira kati kyosobola okuwa amawulire ali mu kugezaako okutandika n'agamba naye nange njagala mbeereko nga Lugonvu nkolere e Kampala njivugire e Kampala neyagalire e Kampala ngende nzirire ebweru w'eggwanga mmale nkole ki nkomewo. So nkwagaliza birungi byere byonna byogera kola saba Katonda akuteeremu omukisa. Balamusizza abanyabo ne basebu sogera nnyo nze sooka nebaza mukulu Lugonvu olw'emyaka 3 gyamaze ku BBS. Isooka abadde yeeyisa bulungi ate nga muntu w'abantu ate nga tayogera nnyo. So nga bwe babaawo ekyetaagisa ye okuwa sapoti omuntu omulala ng'akimuwa osobola oba financially okumuwa amagezi. Era kandi walina omukisa guno okwebaza y'omu ku bantu abamperekerako na ngenda okwanjulwa ewa mukyala wange. Embaga nagyongezaayo obuyinza tobuwaayo mulundi kubu. So ate era financially nga yaliwo. Nsooka okubebaza olw'okubaawo kulwa muganda waffe Lugonvu mu bulungi. So nze ebyange ne Lugonvu biwanvu because gwe mundi ogwali gusooka okukolako naye wajja ku BBS. Lugonvu yali muntu wa njawulo. Waliwo omuntu ajja n'abanga waliwo kye bayita amatanta ng'alina amatanta naye Lugonvu yali muntu wa njawulo nti teyeegulumiza kisooka ya bringa in mu ttiimu yaffe yazuuka n'ensonga. Lugonvu ne wamugambanga ekintu Lugonvu waliwo kino jangu osooka obeere wano era omusanga akola ki ng'agumiikiriza ng'alinze nti abantu abamu ekitusumbuwa mu bulamu okwegulumiza n'okwefuula oluusi kye tutali n'okwefuula abamu okwetikka ebyobugagga byonna bye tulina ne tuba nga tubikuba abantu be tuwangaalira mu nabo. So Lugonvu ekyo kintu yakireka ebbali. Bingi bye tukoze ne Lugonvu ebyomulimu n'ebitali bya mulimu naye nga kyendabye mu Lugonvu ekyenjawulo ekigenda omufuulo ow'enjawulo mu nsi muno bwe bukakamu okwetowaza okutya Katonda kw'alina wamu n'okuwa omuntu omukisa. Nze lumu twalina we tupaakinze omuntu n'atupaakinga emabega nga ne Lugonvu
gamazima ng'obudde butukutte nga nze nanyize dda naye omusajja yavaayo agamba obadde oli wano otulinzizza ng'omusajja anyumya n'omuntu obadde atulinzizza mu bulungi naye nga gwanyumye naye amanya alina ensobi ye. So si bantu bangi abasobola okweyisa nga Lugonvu mu mbeera ey'akavuyo. So bingi bye twali tubangamuko projects ez'enjawulo naye nga ye musajja agamba nti Bob tuseewo tukole kino nga kyalina mutima. So nze kwebaza akaseera kenkozeeko naawe kimanyi luno Oluganda lwozimbye wakati waffe terugenda kukoma wano. So tukwagaliza bisinga ne gy'olaga yonna sigala ng'oli ekyo ky'oli kubanga kyo ky'oli. Nzize n'akaboza kanyuma leero yakusoomoozebwa kunene nnyo erifa abakyali abaweereza kuba okukola naye engeri gy'omalirizaamu ebeera nkulu obuweereza bwo. Bangi kuba naffe abagenza abasinga ne Lugonvu amadaala abamusinza okulwawo naye nga kino tebakifunye. Mbadde tunula ku platform engeri y'abantu gye beekolamu omulimu ne be nabadde sisuubira. So sebo Lugonvu byonna ebyogeddwa wano bituufu. N'abatazze wano osanga bye bandyogedde. Nze nange ndi mu kawungeezi kange nasetinga ebbanga nga ntandika amawulire ndirina okugakola. Najoininga BBS nga ina emyaka 23. I am now 31. So I have to go. To creating a space ku bantu abalala. Lugonvu sasooka kumutegeera ng'akola zuku n'omunaala. Era omunaala salaba program nyingi nnyo z'akoze. Naye namutegeera nga tutandise okukola naye nga ye anka wange owa weekend owageesigika. Era siteero oyo namugamba nti singa mbadde nina omukisa ogulonda anka of the yambadde nonda Lugonvu. N'awakana nnyo lwaki nonda Lugonvu. Namugamba mwenna mukola naye teri muntu ayanguyira muntu nga Lugonvu. Lwaba n'asoma sawa 12 abeera aparkings ng'alinda omu n'akuteeka ku pressure okumukubira headlines. Saawa emu oluusi n'ajja n'atuulawo ne mukuba olwali naye nga okuba naye olwali oli ku pressure omusajja ali awo olina okuba headlines ze okumuteekerateekera kyagenda okukola. Namulabako olumu yategeka alien skin ekinoni n'anoonya amutuuliramu n'abula. Mukulu n'ajja n'asoma amawulire ng'ekivulu kye kigenda mu maaso paka saawa 5 n'avuga n'agenda ekinoni. Anagezaako kumugamba ntambule naye nga kyendi mu bwongo otyo bawe embeera naye n'amukontrolinga ku pressure gy'anaaba agenda nayo. Kuba tutegerezaawo weekend ndowooza nga 2 tinaalye ni skin ku lunaku luno. So ne tubula omuntu amutuulirawo n'ajja n'agasoma n'avuga n'agenda ate ereekeera ku Sunday n'akomawo n'asoma amawulire. So tayosezzaako oba obadde omusuubira n'atabeerawo. Abamutulwala owuliramu oluusi nakanyama banoogendako mu kibaala n'ovaayo nga bikusaayi n'olwala. N'omukulu ono yakomawo ndokakasa nga tanaba kuwona bulungi n'ajja n'asoma amawulire. So tugenda kukusubwa nnyo nga ekitongole ky'amawulire oba nga BBS. Naye ebyokulabirako olina bingi bye tukulabiddeko. Era saba tusigale nga tukolaganira wamu oba oli awo nga ne Flo bw'agambye tusigale nga tuli wamu nga ttiimu wadde ogenze naye tusigale nga tukwataganira wamu ku nsonga ez'enjawulo. Ttiimu gyempeereza naye abantu abasinga bwe bampulira nga njogera nnyo ku kigambo kye bayita obuweereza. Njagala kubeebaza nga muganda wange bw'ayogedde Robert Nistray Kayongo. Nja kusooka okwebuuza nti nzaani okwefiiriza akasente kamwe
ne mugamba nti omusajja katumusiibule tuweereza naye mu bbanga ettono ery'emyaka 3 mwebali nnyo mwebalire ddala okwerekereza kwemwerekereza ne mugamba nti tulina okubeerawo naye njagala kubeebaza ne sekwebaza yenna nsookera ddala okubategeeza nti emyaka 3 egya BBS Telefina gitegeeza kinene nnyo. Saimo yankubira essimu ennaku ntono nnyo emabega nga nsaba interview nagimumma mu bugenderevu kubanga ekigambo kyayogedde nti nga naakasiibula ew'omusumba Bujinga alina gye yali anvuga okunteeka nesituukayo namanya nti interview gyansaba aginsaba alina gy'ayagala okukolaki okunteeka. Mu bulamu bwange kabeere mukazi nga nkwagaddeko olunaku lumu nensanga akujolonga kinkakatako kinene. BBS Telefina sirigikkiriza kulaba muntu agijolonga na kugizinga mu ttaka kubanga mbadde naye emyaka 3 endeze. Simanyi messages na masimu ge nafuna agaba YouTubers nga bansaba interviews naye interviews baali bansaba zaali ku kimu ovudde ku BBS olagawa BBS tesasula ebintu bibadde bingi naye nze nzikiriza nti nakula nkyali olw'embeera mu ab'eminyinya mumanyi obulamu bwe twakuliramu abantu abasinga tukuze no because ntuli bakulu myaka naye olw'okuba nti obulamu bwe tuyiseemu bwatukuza twatandika okwetika ebidomola bya lita 2 ku myaka 10 kitegeeza kinene mu bulamu bwaffe. BBS nga TV ebbanga ery'emyaka 3 nfunye kye bayita family era amazima gennyini mulina ekintu kye mukoze nga temukimanyi officially munsiibudde mu mawulire kubanga emikutu gy'amawulire ebiri gye mbadde mpeereza emabega okuli Metro FM eya Captain Edward Francis Babu ne Salt Media mbadde nsiibula naye sisiibulwangako nga bwe munsiibudde. Abakulu babadde bampita mu ofiisi ne baŋŋamba tukulabyeko nnyo weebalire ddala naye ng'ebintu nga bino tebikola ki era nga siwulira abantu be mbadde nkola nabo biki bye banjogerako mabega. Kati mpulidde ebigambo ebyogerwa ne kye mukoze wano kitegeeza kinene kiraga n'okulaga ddala ki kye mundowooleza. Tutuuse emyaka egy'okujjukira noga nti gundi ono yambeererawo wa Florence omuntu wakubira essimu naga nti mbadde nsaba nyambise ey'omutwalo sooka kujjukira nti yasembadde okunkubira essimu. Nyina baganda bange mugana ngono gwe ntambula ennyo naye alina eŋŋombe egamba bwe wali omulwadde yakulambula yakubira essimu yajja mu ddwaliro nti nedda bwe wali oggulawo essomero yajja nti nedda mu bulungi talabise ne mubi takoze eki naga muwa obudde butono si priority yo akujjukidde lwakuba alina kyakola ki. Tutuuse emyaka nga tusunsula abantu kati abantu 10 tebakyalya 10 kyange noonya famire y'abantu 10 nange abambeereddewo benkera ku makene nga nti omuntu oyo mujjukira Julius bwe twali ku ssomero yajja bwe nali mu ddwaliro yajja baali bamu ku bantegekera akabaga akakola ki teziba ntondo naye kkula abantu bentambudde nabo bwe munanneetaagira nja kukola ki nja kubeerawo. Mwegasse mu famire yange ey'abantu 5 gye ndi mu kuzimba ng'abo ne bwankubira essimu waliwo gye bayita emikwano gy'essaawa 8 simanyi oba mugimanyi. Emikwano gy'essaawa 8 y'oyo omuntu akulesa otulo noga nti olaba lugonva nkubidde essimu oyo sijja kusibamu. Mwegasse mu mikwano egiŋŋambisa nti ansabye 10 ku ssimu yange sigirinaako kandi aba wa mobile money agintireko nze naakola ki namuwa. Ebyo byonna tubituukako okusinziira ku lugendo lwe tuba tutambudde n'abantu abo. Byonkoledde byenja okukolera bwombeereddewo bwenja okukola ki bwenja okubeererawo.
era muganda wange Ndugu abadde ayogera naga nti Lugonvu abantu tebamutegeera soogera ayogera kubanga ntya nnyo okwogera n'abantu abatagenda kuntegeera abatamanyi naye bwe tutuula mu kafubo ne tutandika okwogera n'essaawa 5 ziwera kubanga gwe oba ontegedde n'olwekyo njagala kubeebaza ku BBS Telefine emyaka 3 sibadde mukozi era n'abe naweerezanga nabo ku social media basobola okitegeera nti nze nakoma okuweereza mwaka gwa 2019 mu mwaka gwa 2019 ne mukama wange Rosias Bugingo ne bwe twatulanga naye nga muga nti nze siri mukozi wo ndi muweereza ne bwe najja ku BBS lwaki ebintu ebimu mbadde mbirabanga bwe biri nga binyangwira kubanga najja kuweereza oba sente weziri oba teziriiwo nsuubira okuba nti myaka 3 tewali ampuliddeko nti neneŋŋana n'omuntu nti eno kompyuta gikole ki kubanga sikyalina kinnwanya nwanira ki lwaki nfuna olutawo ne mukozi munnange ng'enkya tugenda kwesanga kyekiri kye mbagambye nti bubadde buweereza muganda wange John akyogedde waliwo baasi ezibadde zitambula ebbanga lyonna nga ziriko ebigambo bya BBS n'omunaala ezo zaali sente zange ng'omuntu naye nabikola olw'omukwano gwe nnina ku BBS nakati okusigala nga zikyalanga BBS nze sifiirwa kubanga nali nkola ki nali nkyagala era Lugonvu ne bwe yandimazeewo emyaka 10 tebanditegedde Lugonvu gwe balina yaani kubanga bo bambi babadde ndowooza balina endowooza nti balina omukozi tebabadde na mukozi babadde na muweereza saano na sente ku BBS saano na bugagga ku BBS reality era sigendangako mu ofiisi z'abakama bange mbaga nti munyongeza omusaala mwami John sijangako okitegedde yes era ne bwe nabatuukirira ne mbagamba nti akasente wange weekali mwami Julius ananjulira ne baŋŋamba kakyagira ne mbagamba nti muziteeke ku bulango mbadde nkolera BBS ate nga nsasula BBS okutunda bizinesi zange saano na sente ku BBS era abantu abamu tebaategeera Lugonvu ng'alekulira bo baali bamanyi nti omukozi wa BBS akoze eki waliwo neeyambuza nti kati ogenda kubeerawo otya ogenda kubeerawo otya ne mubuuza mbadde mbeerawo nti akakati asente kobadde ofuneeyo abantu tebaategeera Lugonvu yaani nze mbadde muweereza era nzikiriza nti wonna wanaaba obwetaavu nga bwa Lugonvu nja kubeerawo emu ku nsonga lwaki Lugonvu awummudde abantu tebabadde tebajja kutegeera Lugonvu yaani babadde balaba Lugonvu nga munnamawulire nga balaba Lugonvu ate ne bakozi bannange nga basanga Lugonvu bamulabanga munnamawulire mbadde nabikola ki nabiwummula muganda wange Ndugu akyayoge twatandika okwepanka ku myaka emito nga tulina bye tutakola era nze mbadde nkyogera nti nakula era baganda bange basayimo mukyali active mbalaba ne ku platforms temunaawuuza ntalo temwogera ku bakozi bannammwe enkya mugenda beetaaga tewabadde story ebadde nnumbisa muntu munnange kubanga obadde ojja kumpa emboozi nga gwogiraba eryoke naye nga Lugonvu bwagisoma omugugu bagenda gutikka Lugonvu naye nga byonna mu byonna emyaka 3 gye mbadde ku BBS Telefine sibadde mukozi mbadde muweereza owa BBS owa finance anjulidde omwaka gumu n'ekitundu nga sente sizimanyi era nga tezivaayo wadde 10 nti oba mumpeeka amakati era bwe nali njogera ne mwami Julius ne muganda wange Morris baŋŋamba anti kati ojja kujja tubitunulemu
nembagamba muganda wange sikyataaga kuzungira mu nkuubo za BBS kakati wuyaze kubanja kaka oba okitegeera bino ebintu byenjogera byenjagala mubeere abatalina bibeera abamu mubiri naye nga temumanyi nsaba mu bibeere teeka value ku brand yo gwenga gwe kyozitowa okimanyi abantu abasinga bayinza obutamanya kyozitowa naye gwe amanyi kyozitowa kikulembeze kyekiri kyembagambye nti mbadde nkola ne bakozi bannange era mbadde ntuula mu newsroom nga ne bwe nzize nga bukyali nsirika emboozi neekwajja naye nga lwaki nsirika bye boogera bwe naawa submission yange tebajja gikola ki tebajja kugitegeera ne bakama bange bayinza okuba nga ebbanga lyenkoze limu ne bagikola ki ne bagitugobya kubanga n'abali waggulu eri ku boodi balengeranga kalugonvu akasoma amawulire balabanga mukozi waabwe. Njagala okubategeeza sibadde mukozi ku BBS, mbadde muweereza ku BBS. Ekyo ebbanga libampadde okuweereza ndyebaza era mpulira essanyu nti mpeereza kabaka wange n'omutima gwange n'okwewaayo kwange na buli kimu. Gundi ya Alien Skin gyeyogeddeko natuukayo ssaawa 6 ez'ekiro ekinoni. Alien Skin we yabeerera ku naye wadde nali sitambudde na BBS kwaliwo ekipande ky'emabega nga kiranga BBS kubanga nze mpulira nti buli wempadde buli wempeereza njagala basigale nga bali waggulu. Bwe mpulira akuba Metro FM nyiiga kubanga oba onzikakkanya. Bwe mpulira akuba Salt Media nyiiza. Bwe mpulira akuba BBS Telefino nyiiza kubanga buli gyempise njagala ndeke nga omumuli gukyaya. Njagala kubategeeza baweereza bannange olugi lugule buli we munanneetaagira. Mbeera mwangu eryo yanneetaaze njogera n'oyo eyeetaaze okwogera nange. Buli ananneetaaga olugi lugule e Kampala, e Masaka ne Buwama wonna nja kubeerawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Buvubuka bwe bambi naye naguma omusanganyumya Frederico Mazigo kaba naye Lugonvu wayogera ebigambo bye biba bya nsonga abeera nafu ya mazima bw'owulira Lugonvu ogolokoka. Bigambo bya Lugonvu si bya katemba apana akusomesa okukola n'omanya ki kye bayita okukola. Ennaku y'okukozesebwa Lugonvu kala ginyumya okwejja mu nvuba Lugonvu kala somesa. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu kikole nga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu, tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata, mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu kikole nga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yekka, walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata, Lugonvu muwulire alina ensonga. Sikulya mmere, sikulya mmere, akalo matanga ke twafuna keeko.